ebizibu ebiri mu bufumbo bingi nnyo. Abaana baffe tandibadde tebateekako nnyo pressure kuwasa kuba kufumbirwa. Ensi si nnyangu mwana. Abaana tuva mu family za njawulo, tulina ebizibu bya njawulo, abamu twakuzibwa bulala nnyo. Okamuwalawo omutaddeko pressure leeta omusajja n'akuleetera omudombede omudiribadda nolera ddala nga mwana basinga saamupapya. You understand? Tusekamu naye bino ebintu biri serious. Abaana bali depressed. Every time they go to Christmas, they don't want to be at their father's houses. They don't want to visit their aunties because their aunties, babogera batya banyankole? Omusigazi, ndoza bamuyita musigazi. You understand? Omusigazi aliwa. Nga oyagala ngende ku kkubo nsimbe bagaba naye nze noonya musajja mwagala nkole ki? Men, the pressure of sinazimbira taata wange, sinazimbira maama wange, kusingira tatwagala nnyo zimbira maama baffe. Tumanyi nti bataata nabo bali important nnyo. Eyo nayo nsobi ndala. But that's a conversation for another day. We shall not get married. Yes, bana okufumbirwa siteeka. Tolowooza nti gwe wafumbiddwa you're better than abatafumbiddwa. Tewaliiwo. You see, it's not an achievement. It's not an achievement. But mu society yaffe bakifuula nti achievement. Nti omwana wange yafudde ku luggya. Yavudde ku luggya naye agenze ewa. Agenze mu migere. Agenze mu kusula njala. How do you take pride in that? I still see today in 2026 we are still dealing with arranged marriages whereby someone it is responsibility. No, it is not. Omushaija, it is not responsibility. Oli mukyamu to leave your father's house ogende kisinga asigadde mu nyumba ya kitaawe oba n'agenda neyeepangisa ng'akola omukyala gwenjogerako asinga oyo agenze obonyaabonyezebwa. So take your time before you sign up for these marriages and people and women. Don't sagala tumbere mulowooze nti abakyala muli balungi. Abakyala babi bangi. Nti omwana w'abandi azze asasudde dawari ye akujja ewammwe and you can't treat him like shit. N'omuyisa bubi nnyo because tebakuyigiriza mpisa. Musajja n'akumunga there's little to no respect. You're ungrateful. Like I said, there's what they call it in English, a contentious woman. It's better to live in the wilderness. Wilderness eberawa mu mbuga. Wale wagambye Mr. Upcoming yesebo nzatuuse mukama wange. Jibale bwekiba kinakuwa emirembe nzatuuse sebo. So ye muyimbi amanyikiddwa nga Wycliffe Mugume abasinga omungi gwe mmanyi nga Wyke Benda abannyonnyola ebizibu ebiri mu bufumbo era abagambye nti munnange okuwasa kuno temukupapira era toteeka muntu ku pressure nti wasa fumbirwa kola bwoti mbe ebiriyo si byangu byagala ng'omutima gwakaluba era ng'omanyi nti mu butuufu nasalawo si byakupapira. Byonna nga bigenda mu maaso munnange Mirembe Beddings ye yeeyongedde ate okubanga ayabira ebyama ku nsambya naye onaamugambye nti munnange kaakana mbu yagula babulooga bavume maama we oba bituufu oba nedda mbu famire ye naye onaamugambye nti famire ya Nsambya gyesonyiwe. Omugagga w'okumutala guno Madamu Mirembe, with due respect, waliwo abantu abamu botalina kuteeka mu biboozi byammwe ebya YouTube ge mazima. Okay, twakkiriza wagamba abantu wagamba buloga bavume famire yo naye ate famire ya Nsambya gireke. Kituufu wakeera ku makya n'ogamba buloga bavume maama wo, oli yali maama wo ne baganda bo, naye ate maama wa Nsambya muleke. Mama wa Nsambya muleke. Okoze ebintu bingi nnyo bikuswaza ne tokimanyi. Ge mazima. You are becoming a total nuisance. With due respect, Mirembe, you are becoming a total nuisance on this app.
ekyokubiri tokyaswala oswaza buswaza. How can you start discussing someone nazaala wa munno bukyanga mutandika kasasiro wammwe yenna nti nsambya ogezezzaako omunyigiriza naye ng'asigala akuwa ekitiibwa ng'agamba mukyala wange si musiru naye asobola okwogera ebyekisirusiru byonna ne wasooka n'ogaba buloga ne bavuma maama wo ne baganda bo ensi yonna ne yeewuunya kati buno obudde okutte maama wooli otandise omuteeka mu kasasiro mbu nazaala wange yaŋŋamba ti mutabani wange yaŋŋamba njagala omukyala ng'alina ssente ze nga nange nnyina ezange. Kitegeeza nsambya naye ayina ezize yeekolera. Kati nawe oba okola ezoweekiizo ke nembu yali red flag ki? Red flag ki? Kyogamba gye wasookera oba bonna abasajja baali bakwana baali balina ssente nga zizi red flag. Madamu osuse woyina okukoma ge mazima. Nze nno nkuwa ekitiibwa era saagala na kwogera ku linnya lyo. Naye ate gwe otandika okuteeka abantu, otandika okuteeka bazadde b'omuntu wansi, famire y'omuntu wansi. Mirembe si gwasoose okuba ne ssente. Mirembe bantu bangi balina ssente. Bantu bangi balina ssente mwana. Ne basigalawo abantu ebitiibwa. Mirembe, this is too much. With due respect, this is too much. Ate era abantu b'obulire abantu bonna b'obulira ebizibu by'omu famire yo bamu makaago tebibagasa. Bonna b'ogamba ebizibu bya famire yo oba amakaago tebibagasa. Genda ozaako embaka Dr. Jose Chameleone bo bibulira amanyi tebibagasa okujjako ekitiibwa ky'okufa. Ate nabo b'obibuulira kuba olaba bino by'oyogera mu kamera kakitegeeza ate behind the camera oyogera bibi nnyo n'abantu bajja bitegeera. Mirembe nedda kyusaamu. With due respect osuse woyina okukoma and it's bad. Mwana gwekyo kintu kibi nnyo. By the way ndaba nsambya ne baganda bakyabayita muko mulamu nazaala naye ate gwe oyagala nnyo omusajja omuteeka wansi. Mirembe nedda. With due respect it's bad. Nenga nyongero bajjukiza mwenna temwerabira. Aira Cosmetics ku Pioneer Mall PF38 bakola ki batuna skin care products metaga ne perfume unyabulungi abika bulungi ogenda ku Aira Cosmetics. Biriwa nebigenda maaso era obitunulamu oluusi n'ogamba bannange kino kye tuliko. Olunaku lwa yesterday gabadde mazaalibwa ga oyo Nnyimba Kabamba Igulu era nga yawezezza emyaka 34 bweddu ng'ali ku Namulondo ng'afuga. Naye waliwo avuddeyo n'agamba nti obwakabaka bwa Tooro mbo baabunafuya. Munnange tombuuza bitya kubanga nze simanyi. Naye ono atugamba nti okutta taata wa oyo mbu lwali lukola okunafuya obwakabaka era mbu kyatuukirira n'eŋŋamba owaye katugendeyo tuwulire atunyonyole bitya baabunafuya batya. Kabaka w'e Tooro baamutta nga bakimanyi nti tebasobola mukontrolinga ne balekawo omwana omuto oyo n'akula nga bamanyi balina omukola ki ali mu ttaano zaabwe. Y'ensonga lwaki obwakabaka bw'e Tooro buli dormant tewaliwo kivaayo ku nsonga ziruma bantu oba abantu b'e Tooro. Kabaka w'e Busoga baamutta Moroki oli wambuzi lwaki nti wali tosobola mukontrolinga. Ne bamanya nti we wajjawo kabaka omulala mu bwakabaka bw'e Busoga ng'ali independent nga ddala kituufu Busoga yonna ekkiriza ye kabaka bwabwe ajja bakola ki bazibuwalira ne bamuteekako competition ne batandika okulaga nti bakayanira obwakabaka. Owulira nkunnyonnyola engeri gye balyamu institution zammwe. Owulira ne makinga sure nti gwe bataddeko be bamuyinako control institution y'obwakabaka bwa Busoga oba kingdom y'obwakabaka bwa Busoga bwetyo bwe yagira. Obwakabaka bwe Kaseese bwasituka ne buteekawo embeera ku Museveni ebyatuukawo mwabiraba. Batta abantu bwe bamala okutta abantu kabaka ne bamusiba mpaka lwe bamugjayo bamuteekako ne restriction alina waatatuuka. Obwakabaka bw'e Busoga bwa Buganda bwateekawo embeera mu 29 osegedde
embeera yali nzibu nnyo eri Museveni. Osegedde obuzibu bannayuganda oba Abaganda baali tebamanyi lutalo lwe balwana ne baddayo ewaka. Bwe baddayo ewaka ate nga bo bannansi ge maanyi g'abano abakulembeze oba kabaka mu abantu mu Abaganda mwe maanyi ga kabaka wa Buganda. Osegedde kitegeeza we mudde ewaka yaba asigadde mu bbanga bw'ati. Kati kitegeeza baatuwangula mu 2009 kati we baamala otuwangula badda n'amaanyi nga buli obwakabaka kye bugenda okukola kigenda kubeera mu mikono gyabwe mu ngalo zaabwe ne bawamba buli kimu ne rediyo na biki byonna institution zonna ne ziwambibwa abakozi be babalonda be bakola biki kabaka n'asigala mu bbanga bw'ati. Osegedde yekka naye ng'ataddewo embeera tumujjukira ne we yayogera n'agamba twagala kumanya kiki ekyatta abantu baffe nga 18 ne 19 twagenda okuddamu olaba kabaka waffe ng'afeenya nga kabaka mulwadde muyi nga tukimanyidde ddala bamuwadde butwa twali tukimanyi naye era tetulina kye tukola kye twakolawo. Kaakati ssaawa zino nawuliddeyo abakola komenti nti obwakabaka tebuyina mugaso busimanyi busirisi tebusirise bwawambibwa in actual sense tebuliiwo lwakuba mwe mwagala oli amale kufa mulyoke mugambe gundi oyo abadde mulwanyi ng'amaze kufa. Osegedde naye njagala mutegeere nti okubeerawo kwa Museveni bwe bafu bw'Abannayuganda si bw'abakulembeze. Museveni yasooka kwebasa awava amaanyi g'abali abakulembeze n'atuuka ekiseera ng'omukulembeze agamba ngenda kwogera naye abantu bano bagenda kunkomyawa. Nga mubutuufu mujja kubanga abateekawo embeera mumale mubiveeko bwe mumala obivaako asigale yekka. Si bwe kiri kitegeeza kimulekeraawo okunenya abakulembeze. Nze njagala otunuulira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wakyaliyo ne binnayuganda ebikyakola komenti nga zimukubamu ebituli. Owulira anti kati naye nga kikyatakoze. Abantu mwe mwagala bamaze kufa bw'amala okufa ng'olwo mugamba nti oyo gundi abadde mulwanyi olwamaze okufa. Abalamu bonna muvuma bavume bonna mubayisaamu buyisa maaso oba ontegeera ate ng'olwedde muli beebafu. Bannayuganda okufugibwa kwammwe oba okufugibwa kwa Museveni okubafuga bunafu bwammwe mmwe nga Bannayuganda mmwe. Naye ebyo bye munenya institution ezo zaawambibwa. Nze njagala onzigireyo kabaka omusanyufu e Uganda. Omundage ngambe nti no kabaka ye musanyufu. Bonna bali mu bizibu obalabira ddala n'ebizibu bibatunulako. Nga we baawamba Uganda yonna n'abo abasajja baawambibwa. Ekyo mukitegeere tewakyaliyo bwakabaka mu Uganda bugenda kubaako bugenda kutuukiriza mugaso gwabwo mu Uganda. Ekyo mukitegeere okujjako nga mmwe mumaze okubusumulula mubusumulula mutya nga mugjeewo ababusibye then we bujja okuddamu okubeera active lwakuba mmwe mwagala oli aveeyo ajja afe mulyoke mugambe omusajja abadde mulwanyi afiiriridde. Omuntu omugezi eyo gasiya takyamulimu. Ekyo nkikubuulira. Bannayuganda musituke twerwaneko tujjewo balabe baffe tewaliiwo anyumirwa ng'abantu be bali awo babonaabona mbuye ali eyo anyumirwa. Tebakikulimba ekyo tebakikulimba. Yensonga lwaki Museveni bw'aba akozesa abe Kalamojja nange tuvuddewo nga tugenda mu maaso era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Ono ye avuddeyo n'asanyuka era n'aserebratinga ky'omunnamawulire Ronald Mulwana. Ono juzi motoka gye yalinnya agamba nti munnange yaserebratingira okufa kwa mukyala wayise amufumbirwa nti naye Katonda talya nguzi. Bwakedde nga lwantoogo Katonda ono eyawanuwa obulamu Bobi Wine n'aweera nga waŋŋanguse ng'alisse Mukama w'amaanyi. Mukama oyo atakeera ate takeerewa takola nsobi oyo ng'opanga naye apanga kuba kalenda y'okubanga tugenda okuzawa teri agimanyi. Wenjogerera omu ku bagezigezi omuvubuka ono sirowooza nti yafudde oba mulamu naye asoomoozeddwa. Afunye ekigezo ky'ensi eno kyali tasuubira. Lwaki abadde takisuubira? Wakati
mukwazirana mukunyolwa ng'abantu ba NUP bakambwe abantu ba NUP banyivu olw'omusajja waffe Alex Waiswa Mufumbiro okubeera nga yagaana okuyimbulwa okujja okubeera ng'aziika mukazi we. Waliwo eyali asanyuse nga mukazi wa Mufumbiro afudde. Teyali musifu nakamu. Teyawulira mukola kintu kyonna kigamba nti owaayi mu mbeera ey'obuntu obwana kansirike. Ekyo banze mbagambye nze sisekerera muntu afudde wabula nsirika busirisi nemba simwagala kabe nga si wa kibiina kyange nsirika busirisi sayagala kwefula mugezigezi wabeera amaziga. Kakati tumaze ebbanga nga tugamba nti ebitongole by'okwerinda nga biragajja nnyo biragajjavu nnyo. Omusajja ono eyassa abaana yali asaana kufa. Nziramu omusajja ono eyassa abaana yali asaana kufa. Naye ne mu nsi y'abagezigezi mulimu abakimanyi nti omusajja ono yali asaana kufa. Oba ne muteeredde abantu kuba ffe abantu abalaba nti nno Uganda tugikuuye nnyo ekyo tamye tewakyali sekita ekola n'ogamba oba weewaawo mob justice oba ne muteeredde bantu munnange era ne mubagezigezi mulimu abakkiriza nti kituufu kuba kimanyi gavumenti zibawolereza tezisobola kulaga muntu tezisobola kuba muntu bwenkanya. Oyo sitaani eyatemudde abaana abo poliisi mwakoze bubi okutaasa omutemu oyo. Mwandi mutulekedde naffe ne tumutemula ye mwandi mutulekedde ne tumutemula yakoze ekikolwa kibi. Naye waliwo embwa tine mu bo mulimu abamanyi nti nno bannange buli sekita nfu oyo bandimuwadde abantu bali mu kufa. Osinga omwono yakosereza omuliwo omusomo nti omutwala mu kkooti omuzunza okola kino amafuta zino zino ziva muntu wa wansi ate abatidde abaana lwaki tebamutta. Mulimu nabo mu bo mu bagezigezi abakimanyi era nga bassa kimu n'abantu naye olw'obwavu nga beesiba ku bantu abasobola basasula sente kwebeezaawo ate bajja kwetaaga omuntu oyo bakabalinge ku kkooti emu. Nkuddiremu olw'obwavu nga n'abadde awanjaga kyono twandimusse ng'ali mbagezigezi ate kesi anabanga bakolera tebamuwa ssente n'azunga ne lukamera lwe agende atindike akwate mu kontenti ow'omusajja oyo gwe yayagaliza bamutte ulira. Alright, abatulaba ku PLON TV olunaku olwaleero tuli wano Eggaba ku church oba ku ssomero wano omutemu weeyattira abaana bana era omutemu oyo agenda kuleetebwa wano olunaku olwaleero. Bannayuganda mubeereko tugenda kubanga tubawa byonna ebigenda okuva wano. Jjukira President Museveni yalagira omutemu ono bamuleete mu kkooti y'abantu. Awo emirimu agikola agenze kunoonya ka kontenti kanaafunamu ssente ng'omuntu yenna. Aweerera omukyala n'omukazi manya n'abaana ategedde baakolera mu bagezigezi tebamuwa ssente kati yeesituse agenze okwata kontenti w'omusajja naye gwe yalaba ng'asaana kufa. Tukujjukiza ani agenze okwata kontenti y'obwongo bwe mulaga ki? Yaffe munyenye yaffe oba kabiri kikaffe ke twasigaza abadde akwogerako atya nzize mbabulaga era muze muwulira engeri yagera ku Bobi Wine muze mugiwulira. Kakati agenze okwata kontenti ate ku kontenti oyo amuteke ku YouTube afune ssente ne mu biseera bye eby'eddembe akome waayogere bino. Kasita mwamala okufera abantu kati ne bwe muyingira iPod tewali buzibu. Bannayuganda twabagamba kana akabiina ak'ekavule kaabayaaye kye baliko baagala kintu. Mu biseera bye eby'eddembe ng'amaze okuteekayo ka YouTube akakontenti ako kajjeewo omusajja oyo akomewo ayogere bino. Bobi Wine nze saakulonda
kubanga nali nkimanyi oli mu kusiba kiwaani. Kati bino si bya noosuuna bibikoze bitya na ekirabiro ky'emmisa ne kigwamu bbo. Kuno Katonda tugamba nti naakeera atakeerewa. Katonda kuno teyakedde. Teyakeddemu n'omulundi n'omu. Manyine waliwo abeera eyo ba allo bakatake simanyi ne Katonda sinange mutya. Tulaba nayita lusi ne Katonda nange mutya. Waliwo abeera awo n'agamba naye kati yessaawa naawe nkuweemu. Yessaawa nkuweemu. One day weegeziwaze. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova.